Alright, abalaba ETV Uganda Award XP nzaba buzaako yonna gye musinziira okutulaba. Is yet another interesting day. It's a Saturday. Mukulikeyo mwenna mu mikolo ababaddeyo mu kwanjula nga Rema ayanjula medical student oba gwe muyita doctor ku side ye wamwe Dr. Hamza Sebunya awali mu kitaka enabbingo. Mbebaza nnyo gyonna emirimu gye mutuusaako engalo nate mwebale nnyo okukola gwe mulamwa era yengeri yokka gye tugenda ffenna abavubuka okwejja mu bwavu n'okulaba nti tulina kye tugatta ku famire zaffe n'eggwanga lyaffe. Ku lwaleero neera nkyaziza muganda wange yeekolera music analyst nga bulijjo tubadde tuludde okulabagana. Abadde yafulumamuko eggwanga naye yakomyewo tugenda kubanga yatandikira we twakoma nga twogerayogera ku nsonga eziri mu ggwanga. Muganda wange sooka buze kubatuwuliriza. Abalabi ba ETV mwenna gye musinzidde okubanga mutulaba neeyongera obbabuuzaako bameka abamiisinze wesibadde mwebale kummiisinga nange mbadde mbamiisinga nkomyewo tukwasaganye ekintu tukiteeke ku level esingayo. Alright, wootobadde wabaddewo ebintu bingi naye tugenda kusookera ddala ku nsonga ebaddewo. Rema Namakula yayanjudde Dr. Hamza Sebunya omusawo Omuganda. Ate omusawo Omuganda atya Dr. Seba aba musawo Omuganda bikyuka lulimi bikyuka lulimi. Lwaki ogamba nti musawo Omuganda? Genda mu maaso. Okay, yakyaziza Dr. Hamza Sebunya. Yamwanjudde Munju Empangise enju enabbingawo mu kitaka gye bakoleddemu okwanjula nju Mpangise. Security yabadde y'amaanyi. Dr. Hamza yatandikidde naggulu gye yasimbudde n'abaamuwerekeddeko paka enabbingo. Maama n'abagereka yabaddewo. Abagagga b'omu kwagalana bangi baabaddeyo. Omukolo gwagenze mu maaso. Rema baamutonedde ejjita. Tewali nnyo kirabo kirala kinalabe kye baamuwadde ye ng'omuntu. So ze ensonga ze njagala twogereko. Tutandikira ddala ku mukolo gwe gwatandikira enju Empangise. Kya buwangwa okuba nti omuntu alina gy'ava oba famire mwava okupangisa ennyumba agikoleremu omukolo gw'okwanjula ng'ate alina ab'ekika. Kya buswavu nnyo nti mu Uganda mukyalimu abantu abaswalira ewaabwe. Oba kitegedde kyentegeeza ng'ewammwe wakuswaza. Naye nze ndowooza nti kya buvunaanyizibwa bw'oba ewammwe wakuswaza gw'alina okukola ki? Okutereezaayo. Bino ebintu bw'oyalwamu nnyindo tewaba mulala agenda kukutereerezaayo. Ate bw'otatereezaayo mweno mbeera oba togera tereerezaayo mu kufa. Okitegeera? So kya buswavu nnyo nti omuntu asobola okukwata musajja we n'amutwala ewatali waabwe ne bawaayo ebintu olw'okuba ayagala kamera zikole ki? Zikwate. Era kyayongedde okukakasa nti Rema obufumbo bwalimu tabwagala. Naye yayagadde naye bamwanjuleko nga tafuddeyo baali mwanjulidde mu stenseni oba wa kasakiba nti yayanjuddeko oba osanga kyekibadde ekirooto kye emyaka tegibadde ku saidi ye. Naye nga kyayongedde otukakasa tebufumbo bwe yagenzeemu si ye muntu gw'ayagala. Kwegamba yakikoledde ku pressure wabula yagenze oba okulaba ng'emyaka gimuleka n'ayagala naye akole ki? Afuneko egundi eyo nti Rema yayanjulako. Olowooza nga ggwe ki ekyandibadde kikolebwa? Omuntu yenna okwanjula kubeerawa kulina kubeerawa. Ekyo nze ndowooza tekikubaganyizibwako birowoozo. Nga bw'otasobola kgenda mu Bayibuli oggyemu nti omusajja alina okuwasa omukazi omu n'omukazi alina okwagala omusajja atya. Kati nekyo tekirina kuteesebwako, omukolo gulina kuba wammwe. Taata ne maama ne waba tebaliiwo naye gulina kuba wammwe. Ewammwe. Okitegeera? Ekyo tekyetaagisa na kukubaganyako birowoozo. So kifaananyi ki kye kituwa ku mbeera eriwo
n'abavubuka. Ekibuuzo kiri kimu. Rema oyo gye yatutte omukolo yani sibamanyi omanyi. Nju twafuna omukisa twatuukawokko. Omusajja yazimba amakaage galina leve emu kalina. Kakati ye waggulu gy'asula wabeerawo emikolo abawa wansi ne mukozesaawo ne garden. Okitegeera, so it's a very nice place, it's a bigger place, naye maka ga muntu. So in our engagement n'abantu b'oku kyalo, kuba abamu bali bagamba nti wataata we muto something like that, naye oluvannyuma mwafunye ki information nti maka bapangisa mapangise, naawe nkye osobola ogenda n'opangisawo n'okolerawo omukolo. Kale ku kintu ng'embaga sometimes oba osobola okupangisa reception. Naye ku kintu ng'okwanjula si kyabuvunaanyizibwa. Akyala oyo omwana alabika aliko n'ebikolimo. Ajja na kuzunga nnyo. Ani yamukolimira? Ate kati kiki kino kye yakoze? Kikulaga alinga aliko n'omuzima ogumutambaala. Ate kati kyaka n'eddirisa Kenzo kyava yalwawo okwanjula nga tamanyi wa kumwanjula. Yaka talina na kika. Oba ebyetaago bye byali ebingi kuba okusinziira ku mukolo kugamba olabira ddala nti yali yakakyawa Kenzo. Toyinza kungamba nti omusajja yakugamba omukyala yakawukana ne bbaawe n'ofuna omusajja omulala in a hurry like that ne mukola omukolo gulimu obutitimbe bw'essente bwezityo. Bwabadde bumeka salabyewo ssente oba sizaabwe ngeri ssente zaawo salabye tewabadde ssente. Bamuleetedde ki omugole? Omugole bamuwadde ejjita, ebiralawo tetwabitegedde anti muyimbi kati balwere yagala mu ekirabo ki which is okumuwa jita. Ekizibu kye kyabadde jita. Rema atamanyi suna na jita nno weewunye gwe baagiwadde. Bamuwadde jita n'ekifaananyi kati bagera gimuyigirizo gisuna. Bamuwereddewo ekifaananyi ekiwange ekirimu. Bamuwereddeko agisuna amuyigirizo gisuna anti dokita ajja suna kyonna kye kiri. Kale oba bamuwadde jita nze bebi wange bw'abanga kyasinga okwagala mberenge nenzimuwa tekijjaawo nti simutaddeemu ssente olw'okuba kyakola ki. Tekijjaawo nti bebi wange ku ddeeti muliisizza nnusu 10,000 olw'okuba ye lwakola ki lwayagala. Era toyinza kunga nti Rema mu birabo byonna jita yeesinga kuba n'okugisula takola ki tamanyi ng'ate n'obwongo obugiyiga era tabulina. Kale n'obudde oba obwongo kyali baddawo n'obudde obugiyiga tabulina. Ekirabo ekyo kyabadde kimujjaamu oba bandibadde bamuwaayo ekisingakawo okusinziira ku nze nali ndowooza omukolo guno gugera kuba na gwanjawulo naye nalabye ekibagabaga. Gwanjawulo gutya? Nali mmanyi ssente ezigenda okubaawo bannaayi. Saalabyewo ssente. Omukolo gwabadde gw'amaanyi ssebo gwasitudde maama n'abagereka bafoma Katikkiro ba Buganda 2. Yonna ne gubasitula. Bonna ne gubasitula. Abagagga bano zikyagwa nnyo. Otwale n'abagereke watali wammwe ng'ogenda kwanjula so ng'okwanjula kwa buwangwa. Kati olutenne abagereke watali wammwe nono zikyasaanawo nnyo. Nye ng'oba gwasitudde n'abagereka oba gwasitudde ani tumwabaddemu ssente zaamu. Gwasitudde buli bakireere si bampulira kakubye ku mikolo. Abatambula n'amakanzu mu mmotoka nga ne bwagusanga wa tabamanyiiko ng'agyesuulirako n'agenda basejjirinya. Neno abantu babakiriza yingira omukolo gwabadde gwababale naffe bannamawulire batugaanidde ebweru si kaki nti oli wa media house kizonna nga baagalako omu 2. Tuze tukole emikolo mingi egy'abagagga. Latest ndowooza gwali gwa SK Mbuga Kabangala yakola omukolo nga buli ateesa bamuwa ekirabo kya ssente mu ddoola. Bw'owaayo ekirowoozo ekigatta ku mukolo nga bakuwa ssente. Guno omukolo ng'oggyeko okuba nti enju yabadde empangise. Abantu babadde restricted abaguyingiramu. Security yabadde y'amaanyi nabadde ndowooza oba president yajja oba first lady at first sight nendowooza oba waliwo omukungu mu government yajjawo munene nnyo oba ambassador wa US but the security was so much checkpoint nga mpitirivu bannamawulire babaganya they were not happy
bazze bakwata emikolo mingi abamu kubo ne bagamba nti n'ogwa kabaka tewali munnamawulire yagaanibwa emikolo gyonna omuntu kasitaaba nti munnamawulire baabagaanye embeera eyo ogyogerako ki ebiseera ebisinga omuntu ng'okola ekintu mu bulambulukufu okikolera mu mataala naye buli lwe kibaamu zigizaga teri mubbi abbira awe bamulabira okitegeera teri mubbi amenya nnyumba nga bannyiniyo weebali teri mubbi ayita b'amawulire nti mujje mukwate bwenzima so okuva wekiri nti emikolo gyabadde bakubba mukooli funyisa mukooli oluusi olubuto mu nju ye so kati ojja kwesanga babadde nabo bennyini ku bwonkenke tobanenya babadde mu bubbi nga bamanyi mulimu abatiimu kenzo babadde bakukusa munyago omanyi omuzungu agamba a guilty man can run even nobody chasing him mu Luganda nti omuntu guilty yabeera atya omuntu nga gumusinze ng'oba kimanyi gumusinze adduka ne waba tewali amugoba okitegeera kati nabo bakimanyi kye bakobadde bakola si kituufu kyova olaba babadde balina oteekawo security emala kubanga babadde basuubira nti ne mu b'amawulire muyinza okubaamu abayinza okugootanya emiki basose ne bagaana abantu okukola live live presentation bagiri meetings era ne bagigaanira ddala bawaddeyo kampani ekyokukola ku live companies zabaddewo zonna but they restricted it nga tebagala Facebook live tebagala YouTube live nenga just baagala bwagazi kyobola kyabadde kikolokolo kyabadde kikolokolo laba bakwata kuziika